nze namuyigiriza endongo nze namulaga buli kimu ekikwatagana ku ndongo so nze teyali mukwano gwange yali tamanyi nze namweraga okitegeera ne muyingiza mu business nga nayo njimuyingizaamu nga omuntu gono gikakamu ng'ekintu takikola ki naye nga yalina abayimbi mikwano gye oluusi kwanna musanga yakolako omukolo naye nga yalina abayimbi abaali bayimbye ku mukolo gwe. Tusanze okulaba obulamu bugamba ki? Obulamu si bubi sigwa jjajjaawo mbeera ya budde yekyukamu ne gutonnya neyakaate bwetonnye ddala ne gwaka ne gwakira ddala naye ng'oba gwasooba etonye sigwa jjajjaawo alina okutojjera. Oluyimba luva kuba lulinga agamba nti mulimu abantu abakwagaliza ebibi story evaawo eno. Mukama nsonyiwe kuba si ntegerange n'endowooza zange naye ebiseera ebisinga buli lwoba ng'olina focus ku kintu ng'olaba you can make it ate ne wabaawo abalinnyamu okitegeera ne wabaawo abalinnyamu kkubo eryo oba mu setup gy'okoze ekyo kiba kitegeeza nti abantu abo bakwagaliza bubi era be bakulemeseza okutuuka ku byolina okubeera nabyo oba byolina okutuukako okitegeera so kati waliwo ebintu by'osinga okwagala okutuukiza nga tebiggwa manya nti abakwagaliza obubi bangi abatagala bintu ebikole bituukirire so kati nze nina ebintu bingi omuntu asobola manyi omuntu ali asobola okutegeera craft gwenkola naddala mu kuyimba n'ategeera okutegeera kwange oba speed yenina mukola ki mukulowooza mukwagala okubaako byenkola. Njagala okugamba nti abantu bangi tebatwagaliza mmanyi n'abantu bakimanye abasinga gye bali kubanga foli ne bwalaba obulabi omuntu akwagala ng'awulira akwagala afuba okulaba nga ate omuntu oyo takwagala ye bw'aba takwagala afuba okulaba nga takwagazaayo n'abalala ne bwe bo babadde bakwagala watali nsonga so abantu abatubeerako watali nsonga omuntu n'aveeri n'alandulukira kabaka wa Buganda omusajja okitegeera mu bitiibwa bwe mu maanyi ge nkiwandoza tayogeranga nako nakukojjaawe kati simanyi gwe engeri okitegeera omuntu n'aveeri kugamba nti olw'ekyo kyoli omuntu ekyo kyali kyabaali okitegeera yes Ssaabasajja kabaka Olwa Mwenda Mutebi ekyo kyali gwe ne bonoonyereza etya ne bogenda obuziba mu kumanya ogenda kutegeera nti yakabaka wa Buganda so kati naawe ne bonoogenda ebuziba ne bwetota n'okola ki nze nsinga okuba dancehall music ate namujja mu kuba ndi Katonda nyamba ne muteeka mu Luganda lwennyini lw'otegeera naawe wennyini ne lukulema oluusi okuvunula oba oluusi ne lukulema okuttotoloba ng'era nina okujja ate era n'ekyo nakyo nkittanyi so kati olw'ekyo kye tuli abantu baba batulaba bubi ke kayimba ako era nina abantu bonna atera basongeramu ddala olunwe mbabalage nti ono noono mubi ne bwe nfa ku malalo tebakola ki tebajja okitegeera naye nga onemeddeko ulira onemeddeko ebbanga kankusabulemu osaaga bwe kisajja gwa amato gajje mupamba ndiwulira bw'atava mu kasooli amaliriza akaaba njagala nkumalireko obusungu bwa guno omwaka ulira I am big you son of a bitch I am rich and I will never be rich them fight me none of them can beat me yo ko beep barabasa TV Bafana Bafana tebwagaliza bana bakuli obubaabo era lwaki tobatottola tulinde kaseera ki ninaye abasajja babiri nga baliko n'omukazi omu abantu abo kwagamba balinga abaliko emmandwa zaaki z'okuwala n'omuntu ez'ebitabakwatako naye gujja kuggwa nga bali mu kaguli kubanga ffe tusaba buwangazi bwokka ebisigadde twategeera Katonda yabituwa just buwangazi ebimu bye tuwadde obudde tubirabe nga bikola ki bituukirira. Uganda yali emanyi olina obutakkaanya ne Roger ate era nga bamanyi mwakonsayiringa oba yoyo ng'omuyita kungulu nze buli atanjagaliza buli nga tonjagaliza naye nze jjukira abantu mbaagaliza era sirina buzibu na muntu naye nze nkoleddeko abantu ebintu bingi nate omutomula nayimira platform yonna ate naaba nga gwakudiisinga noga kati amaanyi genge namala n'omuntu ono lwaki antekamu omutima omubi ogw'obutayamba mulala okitega naye gwe nosigala ng'ogamba abo be bantu baffe akuwaanira wano n'avulugira eyo abo be tuyita Baganda baffe yoyo munno bennyini abo Ango Bafana oli muyimbi Jenkins mukozi wa ku radio Kasuku mukozi wa ku radio Edison mukozi wa ku radio oli muyimbi Spice Dana muyimbi Roger azimanager wa buyimbi entalo obadde oziraba wano wenkubuuliza nti walofunye ko obutakkaanya nebala abasajja abakozi b'oku radio ba Jenkins Mukasa Edison Kasuku
era abo abasajja kiki byalina obuzibu ku mmwe mulina obuzibu ku bo? Nze ez'ensonga tezinkwatako. Yes, kubanga nga womanyi tuli bantu banjawulo, tuli mu kampu za njawulo, tuyimba music wanjawulo, kati kulwokuba nti omuyimbi aba famire yange nja kugamba kimu nti omuyimbi ebyo tobikola ki tobiyingiramu. Ate era nsobola okugamba nga manager gwe nimbaddeko naye nti ebyo tobikola ki tobiyingiramu, naye ye ng'omuntu asobola okuba nga waliwo ekimususeeko ye n'akola kyakola, that is okusalawo decision ye. So kati omuntu yenna asobola okuba n'obusungu n'akola ekintu kyonna kyakola, naye nze kugamba nga womanyi nze nava mu kyaki ndi musajja mubuulizi wanjiri oba ndi musajja ayagaliza eddembe everywhere. So kati nze naninako obuzibu olwokuba nava mu kyaki, omuntu oyo mba mmanyi ali possessed, abanga aliko ekintu ekimutuddeko, kubanga I don't have anything bad kyemundi mumukolako, naye waaba ate antaddeko embeera kitegeeza nti naaba ali possessed, abaako omwoyo ogundaba obubi ogwagala okulwanyisa byenkola oba okunzija ku mulamwa. Kyovala nti I just kneel down and pray. I pray for those people. Bwe ndaba tebakyuka ne mbakwasa Katonda okitegeera ne batambula n'obulamu bwabwe. Naye nga bw'oba otunuulidde Jenkins Mukasa oyo mumanyidde ebbanga okuva nga ayimba okitegeera okuva asojja abayimbi okuva nga ali Bulaaya abadde kyali wange kubanga y'omu ku bantu aba supporting talent yange nagamba nti Bafana ayimba era y'omu ku bantu abakwasaganya nga n'omukulu Steve Gini alina ne gigs ezimu zerakonyeko. Yes, zeyali setinzeko togera Jenkins Mukasa mu companies ez'enjawulo anti Jenkins Mukasa nze mukwano gwe nga omanyi nti nnoze nga kiri kyegambye ne baba ku radio ne boogera egunize ngamba that is their opinion oba that is mean they are he's a true rasta Rio kati nze kyemumanyiko ekyo kyemumanyiko is a good man okitegeera. So kati siina kyenyiza gattawo ko kikubanga nga bwe gambye nti olianza okubanga ekimunyigiriza nze sikimanyi kubanga yekinyigiriza ye waddemu okuvayo nakola ki nayogera ekimuluma ku mutima noli kati just nti nze ekigambo kyange kiba nti baconciliaringe babeere nga bali omuntu omu kwegamba kale ensi egende maaso kubanga embeera bwetyo tetwala abantu mu maaso wabula ebaleetako embeera n'okubanga obadde ofokasinze genda kukola kintu ky'amaanyi nomaliza nga ate obivuddeko ate kati ofokasize ku kintu nga tekigenda kale kuyamba kati ebyo buli omu abajajinga lulwe buli omu abajaji who brain buli omu alina bajajinga naye ye Katonda ali emabega buli kimu ate era yamanyi lwaki ebyo oba weebiri. So kati ate n'ennaku zino ate kati nze kyemanyi nti kati abantu abo nga baspice bani sikiwa nti abantu betusinga okula mu kamera nga bagaba betusinga okula mu kamera nga bakola ebintu ebirungi sikiwa nti basobola okuba abantu ababi okitegeera. Naye simanyi mwali conciliating gwe ne ba Spice ne Roger kati muli muntu omu tetuli muntu omuntu nno tukola ffenna naye tuli mu industry emu kati tosobola kuŋŋamba nti nno eggwadde ne muganda wo temukolegana ne bwe bayita ekiko okutuula kyogamba temugenda kuyingira nnyumba mutuule mu ddiiro. So kati kize kyekugamba nti sisobola kubeera kumpala na muntu nga bwetwesanga twetomere bwetomezi nedda naye mba nkulaba okusinzira bwe mba nina ensobi gye nakulabako ŋŋamba nti n'ensobi oyinza okubanga kubanga singa obadde wagimanya wandibadde ogineetondera n'ogamba wange nalikozeeko ekintu bwe kiti naye nsonyiwa okitegeera naye oli waba takolanako kintu bwe kityo era tagambako kitegeeza aba naye takulinako buki buzibu. So kati nze ebisigadde nembirekera Katonda oli bwaba kiringangaze bwe nakera ekyo nengenda ku musamize oba okukola omuntu ekibi kituuka ne kivaayo mu kitangaala. So tekyetaagisa nnyo kulwana lutalo oluusi nova ku mulamwa gwe wadde olina okutuukiriza. Kati nze ebintu nze okuva nze waliwo ebbanga liringa myaka 6 njiza ebintu bingi naye nga byonna mbitaaningamu okubeera nti kino kyalina okukola ki okubeera nze kubanga byemmanyi mu mutwe kati n'experience gye nnina ndabira ddala nga singa nadda mu bintu by'okusika omuguwa nandibadde nfokasinga ku bintu ebyo nemba nga sina experience mu bulamu bwange neegi nga sina muntu mulala kyasobola kunjigirako naye byampagala n'enkula kwegamba nentegera nti ensi neoba wazaalibwa mu maka magagga ekwata kinganga gwe omuki omuntu
ensesola okwatagana nebibakulekera ebyobusika byonna nobitunda mpaka ngozeeyo no serving ensinga ggwe kuba katonda ensi yagitonda nga buli omu ayina ogiweera obujulizi tebakolerera muntu wabula bamotivating omuntu nga tata wange weyazimbiragana amaka nange nokukola nzimba agasinga ago tata wange yakolera kino naye ebiseera ebisinga okolera abantu ebintu byebakoledde nebibafuukira ate emitawaana. How good is Roger and how bad is he? I'm not here to talk about him. Wabula ndiwo kugamba nti nsaba yongera okuba bwaba muntu mulungi yongera kuba muntu mulungi. Bwaba muntu mubi akyusa ddala kubanga kiba tekirina kye kigenda mumutwala naye nze nwana okulaba engeri gyendi nti ndi musomesa ate ndi muzadde nwana okulaba nga n'omuntu alinako obuzibu gamba anfune bulungi nti simuyinaako ki buzibu. So kati nze okusinzira ku Roger ankubira kasimu nagira ati akalabo n'akakusindikira ekyo nekikuleetera okujjukira n'ogamba nti alabika ndoza ajjukira moments kubanga nze namuleeta mu ndongo nze namuyigiriza endongo nze namulaga buli kimu ekikwatagana ku ndongo. So nze teyali mukwano gwange yali tamanyi nze namweraga okitegeera ne muyingiza mu business nga nayo ngimuyingizaamu nga omuntu gonoogikakamu ng'ekintu takikola ki naye nga yayina abayimbi mikwano gye oluusi kubanga namusanga yakolako omukolo naye nga yayina abayimbi abaali bayimbye ku mukolo gwe ne kwabo tekwali yamulika organizing nti ono omusajja alimu oba embala y'obukozi nti asobola okubaako kyakola. So nze bwe nti bwe supporting abantu because si buli muntu muwe ekitiibwa kubanga buli muntu mmanyi is a blessing ate abantu abayimiriddemu emyoyo gya Katonda kati nze Bafana nga tumaliriza eno point nga tugivaako buli omu ayigira ku munne ate buli omu amawogezi gamuweebwa munne. Spice Dine ajja kukosebwa atya mu zino entalo ez'ekisire ziri mu kutambula? ye yakosebwa ani Spice yaba akosebwa kubanga yayina erinnya eddene kitegeera kati ebiseera ebisinga oba olina okumanya brandi kubanga ayina abantu abamuteekamu ssente oba ayina abantu basingira business ayina abantu balabirira okitegeera wadde Spice tanazaala naye ate ekyo tekitegeeza nti omuntu azadde abatategeera oba omuntu atanazaala abatategeera okutegeera kirala n'ebyo ebintu byonna kati just omanyi tulina n'abantu abatuliranye banaluusi abatuwagawagamu biki ebiseera ebisinga oba olina okuwuliriza nnyo n'okumanya nti kibanga bonoga nti nvuga Range Rover ate bakimba mpala n'owa bodaboda kitegeera already envuddeeyo mu embeera y'omuntu Range Rover ate bakimpala n'ow'ebigere kati omuntu bw'oba omuntu bwoti ate nga ye complain ogamba gwenze nvuga mmotoka gweokola buki kugamba ate omuwagizi bwe yaba akipasivinga buki bulala kubanga bakimanyi ebintu ebimu byakwejala bya mmotoka bintu ebimwe tuba tufa ne tubirekawo ate oluusi byennyininyini bye bitutta oyinza okuba n'emmotoka nekuba ku accident gyobadde weesigamyeko nga omanye okitegeera. So as you're finishing that statement, give her advice to pull down entalo azivemu. As always Spice omuyimbi wa ggwanga nti abakyala eva tebalina buzibu mu nsi eno era omukyala omusanga alina obuzibu wabaawo oluusi ekimunyiiziza omukyala ne waba anyiize babakyala okuvaako okwadduka oba wa maama we oba wa best friend we oba kiki ne best friend we amudisapone babwe batyo naye abakyala okukola ebintu move ezisinga ng'olaba nti za kisajja kyesinga batera okubako abasajja abaliko emabega abaga nti kola kino kati advise yange eri muto wange Spice era omwana w'obuwala oyo akawala akali beautiful kuba kimanyi waliwo abantu abatagala mizigo Spice nga bakagalako obulungi bwe kalina kati nti kasooka tulina obulungi bwe kalina then kalabe gwe kayomba naye then kalabe okitegeera then alabe na age ate nga n'okuyomba okwo simanyi kuvuddewa kubanga noonya soosi wekuyinza okuva sikola ki sitegeerawo ate tetwagala ebifuula issue kubanga tebina bikulaakulanyiza ggwanga just okujjako okuyigiriza abantu okwebeerako embeera etakola ki etakwatagana naye nga bambi tokkiriza olinawo otuusa erinnya lyo weriba lituusaawo weebaze Katonda tolikkiriza kukola ki kudda mu ekisuula erinnya bigambo ebikufulumamu kubanga oli agamba omuntu addayimbye akayimba akalungi ate lwakyafulumyemu ekigambo. Do you believe presenters can play a big role okumenyawo amaanyi gammwe ne brand zammwe n'erigasa gye bamuzimbye kumenyawo omuyimbi? Kisobokera ddala kuba kati nze nkubuulira nze mu bintu ebimu
ebinnemye biriko amaanyi g'abantu abamu ababitekamu ssente oba ababiri emabega obipushinga bikole ki bibeerewo nga we nasoose okuga nti buli ekikulema wabaawo ekikiganye bw'oba gwe tokiganye buli ebikolwa byo wabaawo okitegeera akirinnyamu ya nga tumaliza Ziza Bafana oluyimba abalwetaaze sofa luli out video yes my people watching BBS TV tuli ku TV ya Buganda abaganda mbalamusiza I salute you kyemino manya kiri kimu tuyina akayimba kaffe mu Luganda mu kimero gwafa okuta mu Luganda akayimba kano kagenderera abantu abatuli obubi abatulima empindi ku mugongo abantu abatuteze ekijambiya ku mugongo abantu abatutema abantu abatulima kati kana akayimba kagamba nti guno omukisa gwe nina sigwa jjajjaawo wadde nnwanyisa okulaba nga nze nvaawo musomo twagamba nga tubakubye nga mutuleme tubakubye omupiira tubangudde mutandiko takabeto oyawo ojegedde kakati n'obaddamu tiguno omukisa gwe nina sigwa jjajjaawo lwaki olwanyisa BBS nti eveewo oyawo tejja kuva wano wrong thing agwana don't know say big thing Bafana representing